okusaidia solution kye kiyinza okukolebwa tugeze okuwumulamu mukulu wa Lugembe ng'agamba nti oba oliawo banka eya gavumenti abantu gyasobola okwettanira nga teduluubirira kukola magobo oba oliawo yandibaddewo eri abantu okusobola okuba nti bayisaamu ensimbi zaabwe gavumenti eyisaamu ensimbi eziyamba abantu okusinga okozesa commercial banks njaga tugende wa mukulu kanti nti gw'osuubira solution eyinza kubeera ki eyinza okutaasa ebyenfuna kubanga abantu kyemanyi ku basajja bana bakola business naddala b'amaanyi kati abavuddewo babala naga nti Uganda eyo ngende nteekayo investment yange nti kale nakola research ya myaka 4 nakola projections nti gye bujja mu maaso eyo bigenda kuba biri tayali kati watuukira okuvaawo era bamaze okubala emyaka 5 mu maaso tewali ssuubi myaka egyo gyonna 5 ne kakati ye waba agenze fe abasigadde solution eri ki okusobola okubeera mu mbeera esoboka solution esobola okubeerawo era weeri naye era wakyogeddeko nga tutandika programu eno nti bamusiga nsimbi amakampuni amanene ennyo gazze ne gainvestinga mu Uganda bwe gajjira batuula ne babala kibayita underwriting ne babala ne bakola projection ne balengera ewala kiki basobola okukola era nga balina kye basinziirako return on investment tugenda kufuna sente meka ku buli sente zetukola ki zetusiga bagenda okulaba nga tebigenda bulungi awo ne balooka basalawo nti wantu tekyakola ki ate naawo bagenda okusalawo nga balengedde nti mu maaso ati gye bigenda tebigenda kuteera bikyagenda kubeera ki bubi solution eri nti gavumenti erina okutandika okutunuulira okuinvestinga mu bantu bannayuganda abantu bannayuganda bw'anaabeera nga senga babadde balina purchasing power senga companies mwogerako game shoprite senga tezikola ki bannayuganda gavumenti bainvestinga mu eti bainvestinga mu kuinvesti kati tukola embalirira buli mwaka budget ebeerawo sente meka ezigenda ku byobulimi nti jjajja wange bw'anaabanga ku luno yagambye muno ennyanya ngenda kulima ennyanya zonna mu kaseera kano okuba ng'etonnya nti bwe zinaavaayo ne zijja kaleerwe abantu bajja kuba basobola okugula ennyanya bakozeseeko ze bagenda okukozesa okusiikako balyeko ne kacumbaali bagambe ne ku jinsaliraako awo kuki ku nnyanya amagi tugambe nti waliwo alina enkoko ze ogambe nti ku breakfast nja kusobola n'abaana bajja kusobola okulirako ejjiki limu amata twali wano nga twogera ku mata ge bali bagamba nti abazadde bagulira amata abaana ku ssomero abazadde bakyagala nnyo naye nga purchasing power y'emitwalo n'obuugi bukyagala omuzadde agamba sigera kati bannayuganda bali talina purchasing power tebajja kusobola kugula bintu bino ne company zino tezijja kusobola kubeerawo ne small medium enterprises tezijja kukola ki kusobola kusurvivinga weather storm eno solution eri mu bintu bingi one holistically nga bibiri bisatu holistically one purchasing power y'abannayuganda ekule abantu be bagenda okubeezaawo zino small medium enterprises n'ago amaduuka amanene n'amaduuka agayinza okubaamu ebimu ebyokwejjera byaga game ga shoprite kasa bannayuganda banaafuna obusobozi nti njagala gulayo engatto ya sinika yakujoginga naye sente njirina nsobola okugula shoprite ajja kusigalawo omuntu yantunulidde scenario gyotuwa ey'abannayuganda okufuna purchasing power kiki wayinza okubawo solution y'emu bweti ng'efunisa bannayuganda purchasing power kuba oyogedde kuba investingamu for example balina gundi gye batugamba kakati gye batugamba egenda mu maaso gye balonda parish development model senga eba ekwatibwa bulungi sente zino zigenda ku parish senga baba bazikozesezza bulungi nga bagamba nga ziriko ne supervision n'obukiiko bwonna bwonna obuli ku parish eyo parish gyegenda kufuna purchasing power era eba naafuna gundi bajja kufuna purchasing power abakulembeze b'ebitundu ebyo abasuka mu kikumi kati kyevankugamba senga baba bagikutte bulungi awo ejja kukola ki ejja kukola bulungi nnyo ejja kubeera terrific naye katugiraba olwedde bagikutte ki gadibankalye ekirala taxation buli bwona taxinga muganda wange ono wa small medium enterprise n'oyongera omusolo ye gwakula ki naye ajja kwongera ku kintu kye omusolo gusubire ku ono omuntu asembayo kibeera expensive ono tajja kusobola kikola ki tajja kusobola kigula ate ne gavumenti kigikosa kuba yandibadde ereka bano omuganda wange ono babanga babadde mu foundation ye bali mu 1,000 by next year abalala ne balengera nga bwogambye company zino bwe zirengera nti wali lino kifuna bandibadde beeyongera ku ne bafuka 2,000 zino companies enene zogambye zisiga ensimbi wano ne zijja ne zisettlinga senga balaba nti bannafa bagenda Uganda bafunamu bakola amagoba nabo bajja kujja jukira nti Uganda katugera bakomeri tebadda balabanga badduka bakomeri tebadda kati ne banka zennyini zogamba nazo bogenda okusaba loan muganda wange yakyogeddeko bakola kye bayita underwriting ne bakubuuza ogenda kukola ki nti wuno ngenda kukola recycling mu plastic nga bakubuuza nti
muganda wo Nnyombi nga yavaayo mu recycling nga yagikolawo mu kiteezi tulina ba clients balemeddwa okusasula bali mu recycling goleta abakozi recycling awuzijja kutuulaawo. So what is it? The people sente zirina okudda mu bantu weeziri nga bwagambye ziri mu Uganda Development Bank ezimu naye tebataddewo paka wansi. Gwe mukulabako ne mu experience yo solution yayinza kubeera ki okutaasa embeera gye tulimu kati? Mwami nayogedde ku Mr. Honorable yayogedde ku kintu kya purchasing power. Zikiriza naye kuba ekitwala abantu bano ne bagenda because abantu tebakyagendayo balabisa maaso agenda mu Shoprite n'atunula amawulire n'agasomera wali magazine n'akola ki n'afuluma. Kati owa Shoprite n'abeeraawo ng'abantu traffic abantu bajja naye teryakola ki. Yes, so naye abantu bafuna batya purchasing power bateeka okuba ne ssente ze bayingiza. So first of all bateeka okuba n'emirimu nga bali employed aba basoma nga basobola ononya nga bali mu sector zaabwe naye n'abatasobola kulima nga manya kufuna mirimu nga balina kibakola ekirala. Then mu urban areas abantu batandike businesses wano SMEs wezigira mu urban areas eri agenda kulima tetulina ttaka lye wagenda kulimirako, so abantu batandike okuddukanya ki businesses. Number 3 tufokasinge ku kintu ky'obulimi. Bannaffe abali eri one okumakinga sure nti tetugula mmere kuva bweru kuba tugula ebintu bingi emiyembe giva bweru apo giva bweru lwaki ebintu bino tubigule kyovulaba nsanyukira nnyo programu ey'emmwanyi terimba because ekyo ng'ensi bwe tufokasinga ku kintu ky'emmwanyi okutuyingiziriza ku ssente abantu batandika okufuna ku nsimbi kiba kikola ki kiba kibayamba. Finally oli bw'atandika bizinesi ye tuleme muteekako misolo na bintu bitiridde kumulemesa. Okitegere oli n'olaba alina capital wa million 5 ate gwe n'oleeta assessment ya million 3 era omusajja akitundira butunzi agamba omusolo million 3 kati nkole ne bwenzigalawo business n'entunda ebyange era mbasikola kati oli obanga omugobye mu kintu n'agawaye kangende mu bwakadama. So I think ekyo bwe tuyamba abantu baffe batandike naddala abaana abato batandike okuyiiya abaana mu masomero tuteekewo competitions n'obusente abaana abatandika kwegamba omwana bw'amala oba amaze ku Buganda Royal nga wali ensawo awo gavumenti gyeteekawo okusobola okumuyamba okutandika ekyo kyayize okutandika kwegamba ne mumutraininga ne muleeta abantu wedda baddukanya bizinesi eyo ne bamukwatirako natandikawo ka bizinesi ke. Ka bizinesi ako kayinza okukula mu mbeera kati gye tulimu. Eno embeera tegenda kubaawo lubeerera because kwegamba challenge gye tulina nti obuzibu bwe tulimu buli mu nsi yonna. Kati bw'otunuulira inflation rate engeri ebyamaguzi gye bbeeyi ebintu gyeyongeddemu mu Bungereza yeyongedde birundi 10 buli 100. Bw'ogenda mu America bw'ogenda wa actually ensi ezimu ziri waasi. Okimanyi nti Ebungereza kati gavumenti etandise okusasulira abantu amasannyalaze. Nalabye nga ne finance gundi gwe baleesewo mupya kati batanze n'omukubako ebigambo ebitategerekeka bulungi. Wayinza tuyinza okunogera eddagala. Why am I saying tuyinza okunogera eddagala? Basasudde naye engeri gye basasulamu ziringa subsidies. Ne mu America bayisa etteeka erigamba nti nno amadirisa tugambe ebintu ebikipinga hit mu nnyumba. Amadirisa n'ebintu ebirala abantu bayinza okusevinga tubijjeeko emisolo. Wano ate eddagala lye tutalina nti ate wadde tuli mu kunyigizibwa emisolo gyeyongera kukola ki kulinnya ate na CBR gyayogeddeko muganda wange gye bayongera gyongeza. Kati banaagyongeza kiringa omulwadde bw'omuwa eddagala erya overdose gwe ng'otunulira namba za inflation zikke n'omukuba kwinini mungi nnyo n'amatu ne gawumba ekivaamu kufiirwa bulamu bwe. Njagala tutunulire kati embeera eno tufunye solution gye tusuubira nti oba oli awo eyinza okuyamba naye tulina signals ze tuyinza okukozesa kusawalira okukakasa nogana naye mbutuufu
solution zino zetulese zetugamba ezi immediate ziyinza okuddawo okuba ku kyezikyusa ku ssaawa ya leero omwoleso gwatandise erugogo kakasa nti watuuseko ku mwoleso ogwo gyetuli era federation yeddukanya kyetuyita Netherlands Village kampani zonna eziva mu budaaci eziri mu kulima n'ebintu byonna kwegamba faba making sure nti tugitegeka abantu bajje basange nga wanyirira bulungi so abantu abali bwe mujja kibagana kugendawo wale luli edda omwoleso ogwo bwe gwabeerangayo nyinza okuba nagulabanga mu perspective ndala kati nga ne kakati yakyuse mbukyusi kuwonanga olw'okukyuka mu period eno okuva nga nkyali ku ssomero paka leero twafunanga ebintu ku bbeeyi gyetusuubira nti yaliwo ya wansi oba oliawo nga tugenzeeyo twalabanga ebintu ebipya ku katale ebikoleddwa netwaba batatanisa amakampuni amapya wano mu ggwanga lyatu Uganda netwaba foreigners abalese businesses empya wano mu ggwanga lyatu Uganda newabawo n'emisomo egiyigiriza business ku mulundi guno ebyo byennyini byebiriyo oba waliwo twist kati obuzibu obuliwo nti kati bannayuganda tuyingidde nnyo mu kintu ky'okusuubula si kibi ne challenge y'okusuubula nti kigasa gwe wekka omusuubuzi asobola okuba yekka ne mukyala we n'ayingiza obuwumbi 10 yena alabanga ensi ennungamu etambula bulungi ng'atudde mu kaduuka bwe kati naye ng'ayingiza obuwumbi 10 so bw'oba oyagala okuza eggwanga okutondawo emirimu oteeka okutandika oteeka okweyunira ebyamakolero kati challenge tulina nti edda nga bannamakolero bo bennyini bajja ne baleeta ebintu byabwe ne bakutuuza at wholesale price naye kati abasuubuzi bangi ate omusuubuzi yajja n'afuna omudaala mu mwoleso ate ye n'alowooza nti ate sente ze yandikusabe mu dduuka n'agattako zasasudde okukola ki okufuna ekifo so n'osanga nti naye ndowooza era babadde bagezaako okula nti bakendeeza ku basuubuzi abo si kibi okusuubula naye ng'eggwanga etwa twagala okutondawo emirimu tuteeka okuteeka ennyo essira ku byamakolero n'ekirala tupepereze nnyo bannaffe okuva ebweru okujja okwolesa nabo byebakola tuyige omwoleso baguyita Uganda manufacturers bategesi kale abatoleso bebanga bategesi nga omulamu gwatandikirwako ne mwami mulwana omugenzi Uganda manufacturers association yetegeka kati twakimuleeta ebintu biva Taiwan ne Dubai ono kyayogeddeko nti wajja weemeereyo exactly naye obasasira bambi kuba nti ng'eggwanga abantu abali mu kugatta mu byamakolero baba bagenda bakendeera eyo it's not in their control nti kati bw'osanga nti buli lw'oteekawo omwoleso basuubuzi be basimba layini okujja okufuna well bamemba bayinza okujja naye nga batono kuba bakendera business nga bagivaamu njaga kutonya okwogera ku perspective eno oyina Netherlands Village eyina abantu abakola naddala mu agriculture ebyobulimi biki ebipya byolabya abasajja abo bye bakola eri ewaabwe nga bwe tubeya adoptinga wana Uganda biyinza okutuyamba abasajja abo ensi yaabwe eri ku mazzi first of all ate ensi ntono tebalina land mass so bo kye bakola kulaba nti bali productive osanga omusajja omanyi otambula ebweru n'otuuka mu restaurant nga restaurant eddukanyizibwa omuntu omu n'ogenda n'osasula n'ofuna ekyokulya n'omala ne bagamba omala ebintu teeka wali n'ogenda n'abala ne bakola ki naye wano osanga restaurant ng'erimu abantu 3 ona maama gundi so gwe Anet komawo ate ne beetoloola kyokka otudde olinda mmere naye teryakolayamba okitegere so tuteeka okuba productive abasajja abakozesezza nnyo tekinologi okulanga lya productive omusajja aba ne kafaamu katono naye nga production bwe baddirira ensi ekyasinza okulaba nti erima emmere mu nsi yonna naye bw'otunuulira kapaati ke balina katono naye kati Uganda ne Africa tukuba tutya enduulu nti Ukraine ne Russia erwana tetulina mmere this is the issue President wa African Union yagenda sebo mwami Putin manyi mulwana naye kati fete bitukwatako tubadde tubasaba busabi emmere gye mulineeyo mugituwe kuba embeera eno embi omulwana byammwe n'emmere mugirete yes kati nga Uganda why do we twakirukiriza Ukraine ne Russia okutunda ebintu ebyo byonna wano nga ffe tulina ettaka yes tugende tuyigire ku Badach n'Abaisraeli kuba bakyasinze okulima
kafunga katono naye ne balima ebintu bingi. Ngenda kujja wa mukulu kantinti nga tugezako kuwumbawumba g'osuubira focus y'eggwanga lyattu Uganda bwe tuba tunakola kiri ekikyo kyogambye ekyokulaba nti abantu baba ne ssente tugamba Abannayuganda bonna bali mu agriculture focus ebeerewa era abali badde batekamu ssente kyenkana ky'okusinda ku keeki y'eggwanga yonna. Focus ebeere Bannayuganda kyebasinga okwettalinamu ennyo ate tetulina naturally nga tugenda mu myaka 60 egy'okwefuga agriculture ebyobulimi singa twabitumbula dda. By independence Uganda's exports zali 76% zali mu agriculture. Ate nga agriculture teyali broad tulina coffee cotton bibakola kinayi 76% of the exports nga ziri mu agriculture. 80% right now n'okusukkamu kati ate kati bali mu agriculture naye omanyi ekisinga okusomooza tebali mu agriculture nti bakola kufunamu era kyovula government eyogera nnyo ku gundi ku commercial farming. Balinga abe si kwewugumaliro gye batandika ne basigalayo mu subsistence si agriculture w'okulaba nti notwongeza ku mutindo n'okufunamu. Netherlands gyayogeddeko muganda wange. I think Netherlands bw'ogituuza mu Uganda bw'oti geographically ofunamu 10 I think 10 bu Netherland 10 n'okusoba naye tusinza output eya agriculture ki nga tubasinga ttaka tubasinga ettaka tubasinga ne weather n'embeera zaffe wano n'amazzi tulina bo bali bakozesa irrigation ng'akasoma ke babege n'amazzi tulina kati tulina okukyukira nti bintu bye twogera tubiteeke mu nkola bwe bagamba nti tugenda kusoosowaza ebyobulimi buli omu byasobola okwekolera babisoosowaze ebere reality sente zigende zituuke mu bantu ne programs ezigenderako baleme kubeera nga buli kaseera baliyimbirira bali actually kuba kulimba nga PDM bwegenze bwetabadde tambula bebakutte ekigezi tebazeeyo babakutte banja basuka mu 10 naye bakitwala ng'ekyokukola ki luli nalaba right honorable prime minister owekitibwa Nabanja ng'agamba bazisesemye lwaki tewabatutte n'obatwala mu kooti ne batwala n'emyaka 7 lwa corruption nga tebali mu public office abatwala leero kamba siibuleko naddala abantu bange b'Ekyaddondo East nabo bonna bayinza okubanga batukiddwako bayinza okubanga tebigenze bulungi nnyo naye nga kyembadde neebaza wano eriiso tulisigaze nga likyali jjogi tubanje abatukulembera abatutwala abatukiikirira okulaba nti ensonga zino bazikwatako embeera etereri otherwise gye tugera mu maaso bikyali bizibu nnyo. Wewa mukulu wa Lugembe njagala Abannayuganda abalaba abayi mu small scale businesses abandyagadde okwegatako mu nteekateeka eyo twagala otubuulire bakusanga wa kinsonga nkulu nnyo eyo. Offices zaffe za federation ziri ntinda naye osobola okugenda ku mutimbagano n'oteekamu Federation of SMEs enamba yange weeri awo gwe kuba njikwata buli lunaku tukulagirira okuyingira federation kwa bwerere kuba si business tetwagala bakolamu ssente twagala tubayambe namwe musobole okukuza business tukuze n'ebyenfuna bya Uganda. So mugende ku mutimbagano musobole okunkubira essimu 0774 14 78 64 mukube tubalagirire kuba tulina emyolese egy'enjawulo. Of course tulina guno gwa Netherlands Village naye tulina ne SME week buli mwaka gye tutegeka ogwo omwoleso gw'abantu abatonotono ne bajja ne bayiga ne bajja ne boolesa abantu abagala okufuna obuyambi mu bitongole ebya gavumenti wadde olagambye sente gye ziri kukakozebwa buzibuzibu olina boyinza okuyambako okubalambika obulungi tusobola obbasomesa sifa abazigaba of course sifa abazirina naye tusobola obbasomesa nabali ne tubayita ne babakola ki kati gwoba oyagala okubeera mu musomo bwe gutyo gwe okuba essimu ne tutegeka ne tuyita Uganda Development Bank Microfinance Support Center ne babanyonyola ki kye muteekeddwa okukola ki abaana abayiseemu ne abatayiseemu ensi bwetyo ng'ate otunula awala. Twayenza nnyo tweyanzeege bali kubanga oli ku BBS Fine yaffe programu zuka n'ensonga bwetyo bwegenze naye nkujjukiza olunaku olw'enkya tugenda kubeera Lwengo mu nteekateeka eya BBS mu kitundu kyo Omunaala live. Tujja kusooka mu mupiira tumale okukuba abasuubuzi b'ekinoni awo tumale okubakuba tugende mu ndongo bwe tugivaamu tugende mu Naala abakozi bonna abaterefayini yaffe bagenda kubaayo babadde jjo mu training eyasembyeyo ne ttiimu ne tugironda ne tusuula be tusudde abatali fit netusigaza abo bakabiriti abagenda okutula banaffe aba ekinoni olunaku olw'enkya mu BBS mu kitundu kyo Omunaala live. Nze Morris Mukibi Mugave sigala ngola ba telefone yaffe ayikatonda kuuma maaso moji.